Principal yavayo na fulumya statement. Najogera mu lujjudde. Yali amitiza abakulembeze bo mu Buganda. Yagamba omuntu yenna ali mu akyabera mu Buganda wange. Omuntu yenna ali mu Buganda ng'okyawagira mwami Museveni. Oli musiru nnyo oba oli mubi nnyo. Ekintu ekyo kiraga ki? Abaganda yatusinisizza binnyo. Ansonyiwe sagala kiki naye kiraga obunafu bw'obwongo naye. Wakulevo omukulembeze gy'aliko statement ogikola naawe kiraga oli munafu waabwo. Nkwegaje yathawe banga abamu babi nnyo tugeze oba basiru nnyo. Bw'okakasa otya mbu bw'olina amagezi. Ate ye yali ayogera mu gavumenti ya Uganda smart tribalism kati ye kikyagiza ku spring. Era kyekyo ekisooka yayawuddemu abantu bayita abaganda bawagira gavumenti. Abo yabeenenyezza. Watya singa Katikkiro avayo naganze entambula ne gavumenti ogenda kugamba kigego. Okimanyi wembasi wagira gavumenti naye nga ndi Muganda mba nnanyiiza. Omanyi lwaki onyiiga nange kyekyanyiiziza olw'ensonga tulina abooluganda abako n'ab'emikwano abaawana abawagira gavumenti. Kati bonna abavumye sosola vuma tugeze maama wange kojja wange baba wange tosola muvuma. Tu nze njagalako era nze nninamu obusungu wange kweyembe leero kibanda mwana nze nnalabye deep level bwegabwomu naye bwa lusuuju. Tu bw'ogamba nti abaganda abantu abali wano mu Buganda abakyawagira gavumenti Museveni basiru nnyo. Nze nali eruweru omuntu wabeerako eruweru waliyo mukadde gwe twatumye nga abavubuka bbirigu nga tugenda mu kalu ka bbirigu nanga bavuga tugenda mu kalulu mu gye bali koze gye tuli e Kampala kati kiri nga nimujajja ngamba olumujja gwa Museveni lwaki wagira Museveni yaŋŋamba kasita Ssaabasajja yatuddisa beene ne bwafuga kati oyo obwagazi bwe wa Ssaabasajja n'omuvuma ngo musiru nnyo. Kwega kyennalabye ono omweru bakiŋŋambye nti ye musiru ate teyasoose kulowooza lwaki abantu ab'enjawulo bawagira Museveni oba gavumenti ya Museveni. Kyenkulaze nti jjajja mukadde amwogera kuba yazza Obwakabaka. Jjajja mukadde yagassolongazi kabaka atudde Museveni oba afuge. Waliwo abasajja kekaliko yogera waliwo atawagira gavumenti. Omanye ebintu bino biri bina mu Luzungu olwo kyebayita want. Nze kankwekizaamu. Nze siwagira gavumenti. Ate siwagira opposition. Ndi awo. Naye ate mukadde wange nzaala wagira gavumenti. Exactly. Kitegeeza bwe yavumye yamuvumye. Bonna yabavumye kyobala nti abamu kyatumye wadde tetubadde tusirike twefudde tukiraba bulabi. Naye ffenna yatutwalidde wamu nga ekitegeeza mwana bakadde bange abatambulira ku gavumenti bana abadde bonna basiru omusajja mugagga naggamba manyi kimpagiza gavumenti ya Museveni. Olw'ensonga nze yampa obusobozi okukola ebyange nkola bizinesi ze kati naye wamuvumye mbu musiru. Gwe tewatutte budde kulowooza lwaki abantu abakyawagira gavumenti bagiwagira. Nosanga kansala simanya ani tubi esimana nenga awagira eyo statement omukulembeze waffe yagambye nogamba nawe obunafu bw'obwongo buno n'abanywa biki simanyi we tukuba mu ghetto be batamiira tu nze simanyi kati kankuwe ekintu kimwe era gwe tosobola kuŋŋamba mbu abaana abawagira gundi babi nnyo oba basiru nnyo olupimo lw'obusiru olugjawa kankuwe ekyokulabira olaba social media neyo ba TikTok onoleka ka message bagamba according to someone who is stupidity. Era bakajjayo aka statement. Bagamba you don't have a measurement of someone who is stupidity. Naye mune lokono wakwata omuzinda lune yita ina mugamba ko yo. Very good ne bajiwagira ati era ye mutuufu. Bannange mwe muyinesa abatuuko vuma abantu obusiru ennyo. Omanyi kati sikwegamba waliwo good ne very good. They are not good stupid. They are not good stupid. Kwa jaga yesitada basiru. Yagaye basiru. They are good stupid. Very good. Neka nnyo n'akakatiriza. Kati obusa gw'olupimo olujja otandika okumanyira abantu n'obbajoga kisajja gwe. Era nsonyiwa omuyite ki. Sisobola kunakisi sijja kyetonda. Gwe tu olowooza olifuga Uganda. Mugwalowooza tugenda ntebe. Tosobola nze aja tetulibeera wano. Kwale gaali gye yazimba. Tulire tulabe kale. We baanudde edi mutwe baakozeewo ki. Chinna bagambye mine ga. Ati kati yeso okole. Owamwe siye president. Sokoli ndeko. Wala yawandise ku TikTok n'agamba anti muhozi yavudeyo n'agamba edi muntu yamwina mu base. Omwana averi n'agamba muna principal w'eggwanga otegedde edi muntu gyali oshoga n'omujjayo. Gwe president gwe principal w'eggwanga boyina amaje gwe genda omutuwa. Ekwa kati abasinga bagamba bababuuza otamanyi gye bali. Exactly. Omusajja avudeyo n'agamba kati guni nze ndiye n'omuyigiza Lunyankole. Kati ate neyo statement y'abantu omubasi. Nze nakingati gwe nagamba ngamba omusajja wezze emyaka 5 ng'ali mu circles of intelligence. Statement ezimu tazikola mu busiru. Ajja kugamba aliye n'ayiga Lunyankole akomyewo ng'ali kaliko eggambi ng'alina n'ensi kya nnene bweti ng'agula mu mmotoka abadde bamucunya.
ati mwana bajja muchunya nga kakwenza nembaze toleta kakwenza soko ndetere nyanzi kyagwa kitye toleta bya kakwenza lete ekya nyanzi yakoma wati nakwata naga kituufu nigamba gwe bini tubivemu waliwo sake emu bweti nga watoli sake eyo waliwo byotagenda funa gwe tawo ojja mmenyeko okugulu yenyanza ajja kukomawo yewenyeza atule wataliko yadda akayiso yadda akakyuka paka mwezi tebakamuteekako ojukira mubeka w'empewo bakuwa walukagga n'agamba mbu bamukubye omukono oguladdeko ekisemiti bakoze press conference omukono ogwaliko ekisemiti gwali akiti lobongoya nga bataddewo kamera bakubye wano ng'anoonya nno obunoonya we bakubye n'abikula omugongo ne wano weewati neŋamba yii bannange so logically basajja mmwe mukyuse ku mbeera ate abawagira si musiru gwe principle nawe oyina ebizibu bwekyo tuba twogera ku kyokubusiru bwe wawumye ennyo naye ate bwe tunayogera ku kyobubi ennyo bwe wayisa abantu bw'olifuna obudenzi nja kutwala mu basajja tugende kujja nnoonyako Mr. Windi awo naye akubulire version ya principle Bobi Wine naye annyonnyole kale njajja nnana yatuuka butuusi n'anuuka n'agwa eddalu ne waliwo weatherman baali bonna nga bali bava mu ttuwa weatherman n'atulika gw'omanyi omusajja yakuba ghetto naziggala yasiba abaana bameka ku lwa General Kale ye kenyini akimanyi Bobby Chu mu mutwaze manyi yakuba oli Bobby Chu yagwa ddalu bwe buba bubi nnyo nno munnange naffe abageto twasirika twasirika era tusobola obbanoonya genda onoonye ekyo ekyatwala Bandman Denzo omukambwe tatontoma akubalaga mukambwe gye abasajja naawe Bobi Wine ate bwe tutandika okwogerako gwe yaleese olugo waleese olupimo ffe twakwesonyiwa naye bw'oleeta olupimo lw'ababi ennyo ffe tukuddirayo ddala eri nga ne baana abagiwa omuli osimanyi kyabwe tebannajja tugembe buba bubi nnyo ssebo gwe kyogamba oli mulungi nnyo tandika okunnyonnyolera ku weatherman ojja kujjajja ngana omusajja yasimuka pa n'asemu ne bamuvuga ababuze ewaabwe emukono full stop mu budaala omanyi omuntu omulalu naye abinnyonnyole naye atandika okuba bw'aba aleese olw'obubi ennyo gwe kyogamba oli mulungi Kayihura Jeno Kayihura mwakolanga programu ne Jeno obimanyi bulungi Jeno n'akusasula ghetto n'osigala gwe kennyini abaana ne beekyanga obijjukira ennyimba ne bazikuba ne gwe kyoga tobimanyi bye wakola tumale kwogera mu kamera gwe kyogamba gulira abantu brand ya Firebase yaliyo Firebase brand yali ya Bebeku baaliwa Bebeku yata brand ya Firebase nedda olwokuba yalina ekigaali Bobi Wine omanyi bwe bakola ekintu kya Firebase Bobi Wine yasinga okuba n'abayayi ba mwana okuva wansi mu nkwero z'ekamooca katate Bebeku yali mu deep corporate nga alina abantu bize batono ati vibration bw'erinnya owaba mwana yasinga akabuli n'asigaza ekintu naye bwe yali naawe yali eyo kwega kyonna kikiro tutega ate okwogera olwetusose netwogera ku gwagambye basiru nnyo netugamba tutandika yuzoninga bya busiru naawe level gy'oliko oba musiru anti munnaye buli kintu kirina akadde kaakyo bwe buba bubi nnyo naawe obubi ennyo tutandika okubuuza ffe tetugenda kuga nti wakola kino ffe twagala oveeyo oyogere ku ebyo nedda bwatasobola gereka kisigale nga abala bajja binoonyeza kuba abantu bamanyi bingi lwakusirika goza nze nsinga obusoso bimanya bangi bamwetoolodde bamanya abalaba nze nga nebyomumanyi kasasiro mulimu abamanyi ebisingawo kumpi gambe waliwo ne bali abaali babasiba enviiri nga balina bye bamanyi nagamba nno oyo Bobi Wine lwakwereega naye amanyi waakoma fe atwesonyiwe nake naye bw'atandika olulabisa ono n'atandika oyisaamu biri naffe tujja tandika okumulabisa ko naye ayina obubi bwe ayina n'obusiru bwe nga watandisa ovuma abantu obusiru ennyo n'obubi ennyo ye nga bwe yeewadde olupimo naffe tujja kujjayo olupimo so kyonna kikiri Bobi Wine kyusa statement zo gwe wonotegolela okusosola abantu omuganda nga mubi nnyo omuntu yenna ali mu Buganda nga mubi nnyo olw'okuba awagira gavumenti ya Mwami Museveni obanga gwe atugamba nti abatali mu Buganda nga bawagira Museveni bye bamanyi n'obuzibu n'ebizibu byabwe oba n'obusiru bwabwe abamu bakirabira kufa abali wano naye abaali yabajjeeko bagana omuwa wawuliza statement za bulungi yagamba nti Katikkiro yavuddeyo n'agamba nti bwe baamala okulonda abantu bamukuba koodi zaalinga awo nebamusindikira n'obusiru naye ne babukuba kuba nali nange omanyi nze nti sirakwogera nnyo bintu nga mbiwulira mu ŋŋambo ate era statement yakola mu nkukutu nabagamba bonna abajja mu baŋŋambire sinze byabakama naye nga bo baagala mbu ayise statement naye kati lwaki tebakoppa Katikkiro kubanga bino ebintu byaliwo myaka emeka emabega
bingi myaka mingi naye laba weyavuddeyo weyakyogeredde nga tugenda mu kalulu kaddako. There is time for everything. Wali akantu ka buli kintu wamaze kubavuma busiru. Katikkiro ne wabasi wa Museveni ne wabasi wa opposition yo abantu bonna. Naye alumwa nti ayina wali abajja abamugamba kuba yakimanyi waliwo abajjewe nga opposition n'abajjewe nga bagavumenti. Kati yalumwa ngulu ayina kilasi y'Abaganda gyalabe ejjewe wagira Museveni nga wakikyolonze bwotyo. Gwayimirire naawe. Yavumenta ata wange kati. Nawuli nakibinga yabadde ndowooza oba naye butambala ino muzikiti gye yabadde nga naye alina emirimu gyaliko era naye naagayi maama kwegamba yalumiddwa nnyo okulaba statement omwana nga gyafulumizza kwegamba nogamba kati nno baprominenti baganda kuba tulina ffe mu Buganda tulina abaffe Katikkiro oba ye mulwanya muli oba yaani oyo mu Buganda tuba tumumanyi nakibinge abasiraamu mu Buganda bamuguliko gonalizi nti abantu batatandika okugenda nga ate nakibinge si nakibinge eyo nju nnamba oba okategeera actually sina kika kika kiramba sinju kati ate ekyo ekika kye kigaa kirina abaluganda abakona